Ebiseera nga bino ng'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ganaatera okutuuka, bangi ku bannabizinensi baateranga okubyeyagaliramu anti eno ebabeerera sizoni kubanga bafunira ddala. Naye amazaalibwa g'omwaka guno ate bangi bakaaba olw'embeera esusse okuba embi n'abantu tebalina ssente, oba oliawo nga kino kye kiviiriddeko embeera eno oluvannyuma lwa ssenyiga omukambwe okubalukawo mu nsi yonna. Tutuukiriddeko Herbert Lubowa, omu ku beeyagalira mu biseera bino, n'atubuulira embeera nga bw'eri mu kiseera kino. Eno Christmas banna ekintu kyabeeranga ttaali, abantu baabangawo nga nina abakozi bana be nakozesanga mu biseera ebyo. Ne essaawa zino n'omukozi omu simusobola na kumwetaaga kubanga tiwali mirimu giweddemu, abakasitoma tebalabika. Nakati yasanga kati nkola niyo laba ntudde butuuzi. So kati twalowoozanga mu tino wiki ya Christmas twabeeranga nnyo busy naye kati tewali bantu. So kati simanyi mbeera bwe naatereera, simanyi naye okuva embeera eno bwe yajjawo ya COVID ebintu byayongera ddala n'ebigwa okusinziira nga bwe twali tukola. Kyekisinga obukulu COVID ono ayonoonye nnyo ebintu byaffe, ayonoonye nnyo bakiranti tebakyalina mu kibuga. Tujja just kutuusa mukolo n'ogamba nina okubeerayo n'okwata ssente endala n'oyaye ebirala n'oteeka mu lenti okusobola otambuza omulimu gutambule, naye nga si byangu okusinziira nga bwe kyalinga edda. Kino ekintu si kyakuseera kubanga nandirowoozera nti bakasoma tubaseera naye tutubaseera kuba client asobola okwagala ekirungi. Omuntu yenna wawagala ekirungi asobola okusasula n'ekisinga nawo. Oli wabanga ayagala ekirungi asobola okusasula ekisingawo. Bino ebintu byaffe ebyenjala muteesa buteesa na client. Oli ayinza okujja nga siga Cutex ono waffe owa bulijjo ow'ettaano ng'oli ate waliwo wajja omusiga nga wa mutwalo. Kitegeero kati awo we wabeeranga obuzibu, we wali obuzibu si ffe kuba nti watuseera si buzibu bwaffe, bantu badduka buddusi. Yes, ndowooza mbeera eri mu ggwanga obwene ya COVID abantu bava mu kibuga. Embeera ya COVID eno abantu bava mu kibuga kati babeera na mu byalo ebyo, bebeera mu byalo. Bantu twabeeranga wano ng'olina omuntu ava n'emukono ng'azze mu njala nga kkubira n'agamba nzija ne kati ssebo n'ava eruwero tosobola dde omufa. Bantu bawano bano ba bulijjo wano ng'osinga n'akuwayo kyakuwa mpola. Kuno ndagirako colors ezo kyoyagala okukyuzinga nti waliwo abantu nga ayagala red naye nga ayogera bwogezi njagala red naye nga alina ka red kaba asinga okuba kakola ki kayagala akali hoti oba ka pink. Kati bw'atunula mu buntu buno asobola okwagamba nti njagala ka pink akafaanana bwe kati oba njagala ka nakyo akafaanana bwe kati kinyanguyira nganzi nenemakula omutwe gwo kumumenya. Akaseera kano omuntu asiiga Cutex kinandisoso omugamba asoke akakkane akolere ku peesi gy'alimu yonna. Bw'obadde nga luli museera luli nga bakola kasitoma nga olunaku osobola ovaayo n'emitwalo 2 essaawa zino ng'ovaawo na mutwalo, nandirowoozeeza osooka okakkane. Osooka okakkane ate nga bw'oyiye ebipya. Njagaliza Ssekukkulu baganda bange bonna, baklayenti bange bonna bali mu bitundu ebyenjawulo. Mbagaliza Christmas ennungi n'okwongera okwekwata Katonda kubanga gwe tulinamu essuubi mu nsi muno. Merry Christmas and Happy New